Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire cloves ezo ziyitibwa cloves mu luzungu, mu Luganda era zisigala ziyitibwa cloves. Just empandiika yeeyawukanamukko naye nga cloves zisigala ziyitibwa cloves. Ekigambo cloves mu Luganda bwe kityo bwe kibeera, cloves mu luzungu ate ne kibeera bwe kityo, n'olwekyo cloves zisigala cloves. Kiringanga bw'olaba kaloti zisigala kaloti mu luzungu ne mu Luganda. Tukiyita nti ekyo twakigandawaza ekyandibadde eky'oluzungu ne tukifuula eky'Oluganda. Ky'oba olaba nti njagadde mbabuulire mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti, mwebuuza nnyo nti cloves mu Luganda ziyitibwa zitya. Cloves era zisigala cloves. Bwe ukiwandiike mu Luganda nga bw'okiwulira ojja kuba ozifuna bulungi ku internet okubeera ng'oziraba nga bwe zifaanana. Cloves zeezo zenyigadde tubeere nga tutunuulira. Mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Mubeere bulungi, mweraba.